mwesibe ebbiri muddemu amaanyi mugume omwoyo. Ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka, Museveni okusinziira bw'alaba embeera y'ebyobufuzi nga bw'eri, ategeka exit in case okusinziira ku lipooti gy'alina ne bw'ategeka n'endaba y'ebintu agenda gezaako okulwana ennyo to bounce back, naye ate akoze ne pulaani B etegeka exit ye. Exit eri etya? Museveni yayogedde ne minisita wa Tanzania ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Tusomola Museveni ng'ayogera ne minisita w'ensonga z'ebweru mu ggwanga wa Tanzania. Bagenda kusisinkana mu kitundu. Museveni agenda kusisinkana oyo minisita mu kitundu ekiyitibwa Mbeya. Yes, bagenda kusisinkana mu kitundu ekiyitibwa Mbeya. Olwaleero oba enkya agenda kugendayo mu kyama. Kakati Museveni agenda kukwekayo, agenda kusooka ateekewo essente in case bwe biba biganye mu Uganda ng'akitadde. Agenda kusooka kuwummuzaako ssente awo e Tanzania kati agenda kusooka kuteekayo obukadde bwa $78 asooka abutereke gundi Tanzania, obukadde bwa US dollars 78 abuteekewo awo, abulina mu kashi agenda nabwo. Leero oba enkya bwe basisinkana, then asooka alwana okulaba nga abawunsinga bbaka bwe kiba kiganye, then n'okuterekako abantu baabwe abamu balindirawo okumpi, balindirawo okumpi nga bw'alaba babawummuzeeko awo, then eyo ye banki esooka ya bukadde 78 abuterekebwawo. Kati awo ebisigadde tujja babuya, era bateesezza okusinkana. Tateesa na ggwanga ng'eggwanga lya Tanzania, ateesa ne minisita wa Foreign Affairs. Bateesezza okusinkana mu kitundu ekiyitibwa Mbeya, mu kyama si mu gundi, so official gundi oba kiriwa awo mu Tanzania, I don't know, naye nga bwe bagenda osisinkana, then bayogerezeganye ku nsonga y'okutandika okutwalayo abantu baabwe ba immediate gundi, basooke babaterekeko awo okumpi, then Museveni adde mu bbato y'akalulu nga amaze okuterekawo awo. Kati ebiriwo mwesibe ebbiri muddemu amaanyi mugume omwoyo. Ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka, Museveni okusinziira bw'alaba embeera y'ebyobufuzi nga bw'eri, ategeka exit in case okusinziira ku lipooti gy'alina ne bw'ategeka n'endaba y'ebintu agenda gezaako okulwana ennyo to bounce back, naye ate akoze ne pulaani B etegeka exit ye. Exit eri etya? Museveni yayogedde ne minisita wa Tanzania ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Tusomola Museveni ng'ayogera ne minisita w'ensonga z'ebweru mu ggwanga wa Tanzania. Bagenda kusisinkana mu kitundu. Museveni agenda kusisinkana oyo minisita mu kitundu ekiyitibwa Mbeya. Yes, bagenda kusisinkana mu kitundu ekiyitibwa Mbeya. Olwaleero oba enkya agenda kugendayo mu kyama. Kakati
Museveni agenda kukwekayo, agenda kusooka ateekewo essente in case bwe biba biganye mu Uganda ng'akitadde, agenda kusooka kuwummuzaako ssente awo e Tanzania kati agenda kusooka kuteekayo obukadde bwa $78 asooka abutereke gundi Tanzania, obukadde bwa US dollars 78 abuteekewo awo, abulina mu kashi agenda nabwo leero oba enkya bwe basisinkana. Then asooka alwana okulaba nga bawunsinga bbaka bwe kiba kiganye, then n'okuterekako abantu baabwe abamu balindirawo okumpi, balindirawo okumpi nga bw'alaba babawummuzeeko awo, then eyo ye banki esooka ya bukadde 78 abuterekebwawo. Kati awo ebisigadde tujja babuya, era bateesezza okusinkana. Tateesa na ggwanga ng'eggwanga lya Tanzania, ateesa ne Minister wa Foreign Affairs bateesezza okusinkana mu kitundu ekiyitibwa Mbeya, mu kyama si mu gundi so official gundi oba kiriwa awo mu Tanzania, I don't know, naye nga bwe bagenda osisinkana then bayogerezeganye ku nsonga y'okutandika okutwalayo abantu baabwe ba immediate gundi basooke babaterekeko awo okumpi, then Museveni adde mu bbato y'akalulu nga amaze okuterekawo awo. Ebyobufuzi nga bweri ategeka exit in case, okusinziira ku lipooti gy'alina ne bw'ategeka n'endaba y'ebintu, agenda gezaako okulwana ennyo to bounce back, naye ate akoze ne plan B etegeka exit ye. Exit eri etya? Museveni yayogedde ne Minisita wa Tanzania ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga. Tusomola Museveni ng'ayogera ne Minisita w'ensonga z'ebweru mu ggwanga wa Tanzania, bagenda kusisinkana mu kitundu. Museveni agenda kusisinkana oyo minisita mu kitundu ekiyitibwa Mbeya. Yes, bagenda kusisinkana mu kitundu ekiyitibwa Mbeya olwaleero oba enkya, agenda kugendayo mu kyama. Kakati Museveni agenda kukwekayo, agenda kusooka ateekewo essente